Omwami wa Kabaka Ssabasajja amulamulirako eggombola y'eKyaggwe ng'ali wamu n'omubaka wa Paalamenti omulonde Robert Maseruka ne Honorable Muyanja Ssenyonga basimbudde abaddusi okutuuka wategekeddwa omukolo ku mwalo Bunnankanda. Honorable Johnson Muyanja Ssenyonga ng'ali wamu ne Honorable Maseruka Robert beebazizza abantu olw'amaanyi ge bataddemu okudduka emisinde gino ne bawera nti baakukola ekisoboka okulaba nga Mukenenya alinnyibwa konfeete. Amaanyi ge tukozesezza nga tujjumbira emisinde gino ge maanyi ge tuba tukozesa eri omulaga gwa Ssabasajja okulwanyisa akawuka ka siriimu naddala ebitundu 9 nga mwekebeza, ebitundu 9 nga mwejjanjabisa, ebitundu 9 nga temusiiga by 2030. Kusinga obukulu gwe gw'okulaba nga tumalawo akawuka kano aka Mukenenya okukamalirawo ddala, naye ate oba oliawo essaawa zino omulimu gwaffe omukulu gwe gw'okulaba nga tukakendeza. Tukubiriza abavubuka yonna gye muli, abaami, abakyala. Bo abamu ku baddusi nga bakulembeddwamu Namukadde akola ogwamulerwa ku kyalo tebalutumidde mwana nga bagamba nti bayinza kujeemera kiragiro kya nnyini nsi. Nziruse olw'amaanyi ga Ssabasajja Kabaka kyekinzirusizza nga mazaalibwa. Oli myaka emeka? Ndi myaka nga 78. Yes, abaddu Richard Ssekaja mu kwogera kwe yeebazizza abadduse n'abo abasobodde okumalako emisinde era ng'ono abasabye okujjukira amakulu g'emisinde gino baleme kugiteeka mu kinyumo kyokka. Obubaka eri bannakyaggwe mwenna temwerabira ekigendererwa ekikulu eky'okudduka emisinde gino kwe kukendeeza oba okumalirawo ddala siriimu, naye okumumalawo abalina beerwaneko nga tebafuba kusiiga batalina, nammwe abatalina temwesaddaakayo bwe mutyo, mwegendereze musigale nga temulina, y'engeri yokka eyinza okumalawo siriimu. Kyokka Ssabasajja ba Kabaka abawangalira embarra beetaba emisinde gy'amazaalibwa ga Ssabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ag'emyaka 71 era basimbudde ku kisaawe kya Independence Park mu kibuga Mbarra nga basimbuddwa akiikirira Ssabasajja Kabaka mu ssaza lya Nkole ne Kigezi Hajji Hassan Mutaasa Kafeero. Okwetaba misinde gino kubadde kweteekera kukyala kwa Katikkiro owa Buganda Charles Peter Mayiga agenda okukyala mu kitundu kino ku Lwokuna lwa wiiki ejja nga agenda kusinkana abasajja ba Ssabasajja Kabaka ng'ensinkano eno yakubeera ku Hotel Triangle esangibwa mu kibuga Mbarra. Hajji Mutaasa Kafeero ategeezezza nga bwe bali abasanyufu okulaba nga Abaganda b'omu bbendobendo lya Nkole ne Kigezi basazeewo okujjumbira emisinde gino ng'akabonero akalaga nti tebeerabiranga gye bava. Ategeezezza nti enzimu ku nsonga ezireeta Katikkiro kwe kubeera ng'atuukiriza kye bamusaba eky'okujja balabe engeri gye bayinza okukyazaamu empologoma ya Buganda okujja okukyalirako essaza lya Nkole ne Kigezi. Okukyala Mbarara puroguramu kumpi eya bulijjo ujjukire Katikkiro atera okutukyalira mu Mbarara mu kusibu ebisoose birowooza byerako ng'akusaba ajja nga yeetisse obubaka bwa Ssabasajja butubuuzaako kumakuma okutwongera amaanyi n'okutubudaabuda era ku luno waliwo n'abateesemu akasente eri awangudde emisinde ng'abagyetabyemu mulimu abavudde Isingiro, Mbarra, teekako n'abayizi okuva mu matendekero agatali gamu. Hajji Mutaasa era ategeezezza nti ku Lwokuna lwa wiiki ejja Katikkiro waakusibwa mu kibuga Mbarra nga waakusooka kusinkana abayizi b'amatendekero ga yunivasite ez'omu bugwanjuba okuli Mbarra, Bushenyi, Ibanda wamu ne Kabale oluvannyuma okusinkana Abaganda okuva mu Kigezi okusobola okubeebaza olw'okuvaayo ne bateesamba gye bava n'okulaga abaana baabwe nti bava mu Buganda wamu n'okulayiza abaami ba Kabaka okuli ab'amagombolola n'ab'emiruka. Kabwesa Paul ne Katushabe Joan be bakusakidde embuuzi eno ku lwa KSTV agaleero.